Jjajja w'Abenkima ye Beene Gaggawala. Lumu mukyala we yalaaza zisa omwana we kumpi ne we yali asoggola lumonde, enkima n'eva eri n'emulabiriza n'epakulawo omwana n'erinnya naye waggulu ku muti omuwanvu ddala. Omukyala yagikuba amafunfugu eno nga bwe yeeyongerayo waggulu mu busanso. Bw'atyo kye yakola n'adduka eka n'abifuuwa bba. Naye kye yakola ng'agenda wa mulaguzi eyamulagira afune bino. Yamugamba afune ka mukuukulu, abasinga ke muyita kaayi ba mukuukulu, enkota y'amenvu, ekita ky'omwenge oguliko obucu, enkoko empanga eya lujumba. Enkoko baagisala omusaayi ne gusiigibwa ku ka mukuukulu ne bamusumulula n'abuuka. Beene n'alangirira era enkima nti omwenge gwe guugono wansi n'amenvu mwe gusoggoddwa weegali wano. Kale yagigamba nti kka wansi weekola ekigenyi. Enkima yakka wansi n'erya amenvu. Omwana yamuleka wali emale okulya amenvu gaayo. Kale abaali beekwese bwe baavaayo ne bagikanga ng'edduka. Omwana n'emuleka awottayo. Waliwo abagereesa nti enkima yanywa mwenge n'etamiira mbu ne yeerabira omwana. Omwana bwe batyo ne bamununula. Okuva olwo ka mukuukulu yafuuka akabbiro k'Abenkima olw'okuba nti ye yakozesebwa mu kununula omwana. Jjajja w'abeddira enkima ye Ssebuccu yajja ne Kintu era n'amuwa omutala malangala mu busujju n'asenga okwo. Nti yakoma okwo n'amuwa n'obwami obwa Ssaabawaali. Awo nga ne Kintu munnange asenze ennono mu busujju. Mutabani wa Ssebuccu ayitibwa Miyingo yava ku kitaawe n'asenga e Bunyolo. Eyo gye yazaalira mutabani we Mulegeya. Osonga ate n'ono bwe yakula n'azaala omulenzi Katumba. Katumba yaganja nnyo ewa Wannyana muka Kabaka Winyi owa Bunyolo. Katumba ono yali mubumbi era nga yabumbira Wannyana. Lumu ng'omulangira w'e Buganda Kalemeera yeerigomba ne muka omutaka wa Lusimbi, ono nno nga ye mukulu w'ekika ky'Abeffumbe. Kabaka Chwa Nabakka bwe yali alamula Obuganda. Omusango omulangira Kalemeera gwamukka mu vvi ne bamusalira ekibonerezo kya kugenda Bunyolo. Apakase enkumbi adde aliwo omusango. Kalemeera bwe yatuuka e Bunyolo ewa kitaawe omuto Winyi, anti Chwa ne Winyi baatugamba nti baali ba Luganda. Nono kye yakola omulangira Kalemeera yamusuliza ddala mu nsiisira ya mukyala we ayitibwa Wannyana. Waayita nno mmeka nga Kalemeera Wannyana tannamufunyisa lubuto. Katumba olwabiwulira naawe omulangira amagezi asiibule addeyo e Buganda ng'ensonga tennaba kusansuka era bwe gwali. Ebyembi Kalemeera yafiira mu kkubo. Abaali bagenze naye e Bunyolo omutwe gwe ne bagutemako ne bajja nagwo ne baguziika e Sseerinnya mu Busiro. Era enju mwe baaguziika ekitikkiro kyayo baakiteekako enkumbi okujjuukirirako nti yali ava kusuubula nkumbi, era kyebaava bamuyita Kalemeera omutikkiza nkumbi. Katumba okuwonya Wannyana wamu n'omulangira ali mu lubuto yalimba Kabaka Winyi nti nva kundagula ew'omu Lubaale, ategeezezza nti bw'owuliranga mukazi we yenna ali olubuto olutali lulwo tomuttanga yadde okutta omwana we. Omukazi toddangayo okumwesemberezanga wabula omugoberanga mu bakopi, ate omwana we n'omusula mu kirombe n'afiira eyo. Wayita mbale Winyi n'ategeera ku by'olubuto lwa Wannyana era n'akolanga Katumba bwe yamulimba. Wannyana bwe yazaala yalaba omwana we bamutwala mu kirombe n'alagiriza Katumba, naye yakyeyuna amangu. Bw'atyo n'aggyawo omwana we gwe baali bazazise n'amukukusa n'amutwala ewuwe n'amuwa mukazi we n'amuyonseza wamu n'omwana we eyali ayonka ebiseera ebyo, era n'akula bulungi, era ono ye yafuuka Kabaka Kimera ow'e Buganda. Awo nno Abenkima bwe baatandikira okuyitibwa bannakazadde ba Buganda. Olw'okutaasa Kimera n'aleetebwa n'asikira jjajjaawe Chwa Nabakka eyali abuze nga taleseewo musika. Ne beerondamu n'abataka abaamuleeta, bw'atyo n'asikira Namulondo ya jjajjaawe Chwa Nabakka eyali emaze emyaka mingi nnyo ng'ebuzeeko omulangira agisikira. Omukulu w'ekika ky'Enkima ye Mugema. Obutaka buli Wambaale Bbira mu Busiro. Akabbiro ye ka Mukuukulu. Omubala gugamba nti Ssenyenku twokya ennyama, talya nkima, ow'enkima talya nkima. Mugema bw'afa kudda mulala. Emirimu gy'ekika ky'Enkima ku Kabaka gye gino. Be bannakazadde b'Obuganda era be bakulira amasiro g'Abassekabaka ba Buganda. Be bajjajja ba Buganda okuva ku Kabaka Kimera. Mugema yaziika Kabaka akisiza omukono nga bali ne Kasujju Lubinga era y'omu ku bamusumikira. Mugema awa Namasole, ono ye maama wa Kabaka embuzi ey'okuwuuta nga kyajja ali obwa Namasole, anti kwolwo mutabani we bwali obwakabaka
naye abeera mugole. Mugema awa Nabikande ono nno nga ye muzaalisa omukulu ow'abazaana ba Kabaka, omwana we omulenzi akuuma abaana abo nga bakyali bawere. Mugema y'omu ku bakulira emikolo egy'amatikkira ga Kabaka e Nnaggalabi ng'ali wamu n'abataka banne okuli Ssemanobe ne Nankere ab'Emmamba ne Kasujju Lubingo ow'Olugave. Mugema y'asumika omulangira asikidde Obuganda n'eddiba ly'ennyana, ng'omulangira nno atudde ku Nnamulondo ey'edda ab'obutiko gye baabajjira Kabaka Mulondo. Kinyolo mutabani wa Mugema awa Kabaka eyaakalya eŋŋoma muwala we n'amugamba nti nkuwadde omwana wange ono akufumbirenga emmere nga bannyinaze bwe baafumbiranga jjajjaawo Kimera. Edda Mugema ye yali ng'ow'essaza lya Busiro. Kino nno kyakoma Abangereza bwe baafuula Buganda ettwale lyabwe mu butongole mu ndagaano y'Olukumi mu 9. Mutasubi y'omu ku bataka abakuuma Nnamulondo ereme kutuulibwako muntu mukyamu. Jjumba ye yamyukanga Gabunga omukulu w'empingu ya Kabaka. Amasiga mu kika ky'Enkima, Kinyolo ekisugu mu Kyaddondo, Jjumba ebunjakko mu Mawokota, Ssebucyu e Malangala mu Busujju, Mande e Kabembe mu Kyaggwe, Kisambu e Busambu mu Bulemeezi, Ssemugala e Buggala mu Ssese, Lujumba e Bulenga mu Busiro ne Mwanga ekyamuwooya mu Bulemeezi.